Enkya ya leero Robert Kyagulanyi Ssentamu abangi gwe bamanyi nga Bobi Wine akedde mu maaso g'abakulu abatwala akakiiko akatakabanira eddembe ly'Abannayuganda aka Uganda Human Rights Commission nga gwe mulundi ogusoose okulabikako mu kakiiko kano okuwulira okwemulugunya kwe yateekayo mu mwaka ogwa 2018 ng'awakanya okuyimiriza ebivvulu bye yali ategese mu mwezi ogw'E11. Bobi Wine abadde ne bannamateeka be okuli George Musiko ne Benjamin Katana abakedde kakiiko eddembe ly'obuntu nga Kyagulanyi ategeeza nti okwemulugunya kwe kati kuwezezza emyaka egisoba mu 5 nga tekuwulirwa kakiiko nga tekiba kya bwenkanya okumukandaliriza. Kyagulanyi agasseeko nti n'abantu baabwe bangi abakwatibwa olw'ebyobufuzi nabo bakyalemedde mu makomera nga nabo tebannafuna bwenkanya. Confiscated our music equipment, arrested and tortured many of our colleagues, and denied many of my people the right to earn a living simply because of my political affiliation. It is more than 5 years ago, Madam Chair, and as all of us know, justice delayed is justice denied. Wabula bino byonna obwedda byogerwa ng'akulira akakiiko kano Mariam Wangadya amwegesa amatu okukosa n'amaaso kyokka bw'alabye nga Kyagulanyi teyeekomako ku kyakumwogerera n'amulagira okusirika ng'agamba nti asusse we yandikomye. But you gave me chance to speak, Madam Chair. You did not tell me what to say. Madam Chair, ono amuganya okuddamu okwogera ekigambo kyonna n'alagira abasirikale okumufulumya kyokka nga bino byonna Kyagulanyi tabiwuliriza n'asigala ng'ayogera ng'ekizeeko kumutegeeza nti omusango gwe aguggyeyo kuba tafunye bwenkanya. Yeah, it's all right. Most obliged. I will leave this commission. Sure, I will. I will leave, Madam Chair. But it's clear that I've withdrawn my statement because clearly you are impartial and you lack the independence to handle this. Oluvannyuma Kyagulanyi ayogeddeko ne bannamawulire n'abaako ne byalambulula ku kikyazzaako nga ne bannamateeka be okubadde Benjamin Katana ne George Musi nabo boogedde ne bannamawulire. More than 5 years they've not been giving me a chance to a hearing, and when I was given chance to a hearing, she couldn't allow me express myself. She couldn't allow me make a personal statement. That shows that she's biased and she's not willing to defend human rights, but she is only working to entrench General Museveni. Mu ngeri y'emu ne Dr. Besigye akedde kakiiko kano nga naye azze kwemulugunya ku misango gye yawa mu mwaka ogwa 2016 nga yeemulugunya ku ngeri eddembe lye gye lyatyoboolwamu omwali okumusibira awaka we ne bamulemesa okukola emirimu gye wabula ng'okuva olwo omusango gwe gubadde teguwulirwanga ng'ono agambye nti newankubadde nga zze tafunye kuyambibwa kwonna. Eri wano mu Uganda Human Rights Commission olwaleero ya musango gwe nawaaba mu 2016 mwezi ogwokubiri utandika kuwulirwa kati 2024 myaka 8 giyiseewo. Era waliwo n'omusango gwe nawaaba 21 kati wayiseewo emyaka 23 tegunaba kuwulirwa ogwo. Nali nguwaabidde naye n'ababadde nga bakuddamu ensonga zaffe era nabo babadde na muntu omu yekka, n'olwekyo n'omuloodi ne bwe yandibaddewo tegwandigenze wala. Oluvannyuma Mariam Wangadya ategeezezza nti leero lwe batandise okuwulira emisango gyonna eri abo abazze beemulugunya nga ku nsonga ya Bobi Wine ategeezezza nti baamuyita kyokka bannamateeka be ne bamutegeeza nti ali mitala w'amayanja ng'ayogedde ne ku musango gwa Dr. Besigye. This is a continuation of our Kampala session starting today. It will last 3 days. We have a total of 16 complaints. And to us, every complainant, every person who comes before our court is equal. The case brought by Honorable Kyagulanyi did not proceed the way we expected. At the commencement of hearing his case, his lawyers said he had a personal statement to make and to be delivered personally, which sounded a little bit queer because they are representing him. Kizza Peter wamu ne Annette Namatovu be bakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.